Insookesezza akatambi ako ke mugenda okuba nga mulaba mu vidiyo eno. Akatambi ako kange nkeekutte olunaku olwaleero. Wabula nga njagala mwenna bagenda okulaba vidiyo eno. Akatambi kano eno bw'okaba kakutuuseeko komentinga ng'okomentingisa buyambi nga okimanyi ogenda kunnyambako oba si ekyo naawe ogenda kubuulirizaako. Baganda baffe bangi nnyo abayina ebirwadde bwe biti bye tufuna eno mu nsi zinene ez'Obuwarabu. Ebirwadde ebyo ne bitubeerako ne bitulemerako olw'okuba nti ffe emibiri egyaffe n'omusaayi ogwaffe gwa njawulo ne bano abantu. Obulwadde obwo butukosa nnyo. Oyinza n'okwejjanjaba ebbanga eddene obulwadde ne bugaana okuwona naye ng'otaddemu ssente nnyingi nnyo, otaddemu obudde bungi nnyo, ogenze ku buli musawo obulwadde ne bugaana okuwona. Mwenna abasinga videos zange mwali muzirabyeko nga njogera ku kirwadde kye nnafuna ennyo, ekirwadde ekirya enviiri, ekirwadde ekireetera scalp yo okubanga esusumbuka nebanga evaako eddiba, scalp nebanga ejjamu ebintu ebiringa ebimondemonde nga birimu amasira. Ebintu ebyo vidiyo zonna zikolako nenfuna eddagala erimu nga lya bbeeyi, erimu nditumya kuva Bulaaya naye scalp ekyaganye okuwona. Enviiri mbadde zitandise okukula nga ka vidiyo kali ke nabakolera ng'enviiri nina naye nenfuna obuzibu nti ate wano eno ne wajja ne wakwata ekintu nga kiringa mmembe emmembe eyo nga buli ddakiika nina kubanga enjuzaayuzaako ate nesigala nga nfuna obulumi obw'amaanyi. Amannya yenze Shila Adita. Subscribing ku YouTube channel yange igwe kwata mu kigambo subscribe, kwata ku notification bell eli waggulu buli video gye nteeka yonna egenda kubanga ekutuukako. Njagala mukimanyi nti no mbagala nnyo yonna gye muwangalira okubanga mulaba video zange. I'm really appreciative. Mwebale kulaba, and if it's your first time to pass by, nawe nkwagala nnyo mujje mutwekuumirako video ze nteeka wano eno. Tomanya oyinza okuba munnamukisa okufunamu ekyo ky'oyagala, oyinza okufunawo obuyambi bw'obadde onoonya ebbanga lyonna. Ngenda kubanga imbatwalako mu katambi kange kaneeno, mugenda kubanga mukalaba mukekkaanye mulabe ebiki byenjogerako nabatya bwempulira eri embeera eno. Wabula ate nga naawe ayina obuyambi bwonna obw'ensuso bw'oba omanyi kino kiki, nsaba naawe onyambe kuba kiringa abasawo abalemeddwa ate nga ssente mbadde nsasula nnyingi ddala. Katugendeko mu katambi. Akatambi ako nsuubira okalabye bulungi, naye ekibuuzo kyange kiri nti ekyo kirwadde ki? Bannange obwo obulwadde babuyita batya? Nze ekintu bwe kiti sikirabangako bukyangazaalibwa, wensuusu kiraba nkirabye ku nze, impozzi n'ebifaananyi byenzize nga ndaba ku Google. Omuntu ayinza okuŋŋamba Adita olabika walwadde namusuna. Omulala ayinza okuŋŋamba ezo zirabika ringworms. Omulala ayinza okuŋŋamba ebyo bisente nabyo kuba ringworms. Abalala bayinza okuŋŋamba olwo luwumu nga lukuli mu mutwe. Ngenda kubanga sirina kintu kyonna kyempakanya. Amazima gali nti ntambudde nnyo mu basawo abeeno, ate jjukira mbadde manyi engeri gye ndi e Bulaaya abasawo beeno be basinga amaanyi, naye munnange kirabika mannya tubatiisa kala naye nga tebalina kye bamanyi when it comes to medication. Balina amadagala agakola naye tebamanyi kujjanjaba. Ntambudde amalwaliro agasukka 8 muno mu ggwanga erya Saudi Arabia nga ssente bandyandye ne bampa amadagala
gonna amadagala ge bampa munnange nga tegakola nenfundikira nga sina kyenfunyemu ngenda batwalako katono nnyo mu ddagala lye mbadde nkozesa shampoos ze mbadde nkozesa amakerenda g'emmira nabiki byonna bye mbadde nkozesa mu birabe bulungi nnyo ate era tumale twongereyo. Lyeryo erimu ku ddagala lye mbadde nkozesa bwe nasooka okulaba omusawo namunnyonnyola era bw'atyo nankebera n'agamba omusawo eyasooka n'agamba oyina scalp infections n'abeera nga mpa aka spray ak'okuteekako ku mutwe then ne shampoo ez'okunaaba nembikozesa nemmala emyezi 6 nkozesa ekintu kyekimu ekyo nagenda okulaba nga sikyukako nengenda nendaba omusawo omulala n'agamba bijja kubanga biwona kozesa kino byonna nenzija nga mbikozesa nengenda ku musawo asembayo mulabidde tugenda kumalako mwaka mulamba bukyanga mulaba omusawo ono namugamba nina ekizibu bwe kiti ne bwe kiti nankwata nankebera nantunulako butunuzi n'agamba oyina dermatitis ngenda kuwa shampoo ngenda kuwa shampoo n'amakerenda ag'okumira amakerenda geyampa okumira gayambako just kuddusa musaayi kubanga gutuuka ku roots ezireeta enviiri okumera nembikozesa okumala emyezi 6 nga bwe yaŋŋamba nenzirayo bwe naddayo naŋŋamba ate eddagala lyenkuwadde liri liveeko sigala ku shampoo yekka nemugamba musawo kino ekintu kyenina kiri serious nemugamba shampoo eno nga wojaba kubanga nange manyiimu obusawo obutonotono kuba ndi first aid giver nemugamba kyetaaga nentwala eddagala eriri olwo kumira bumizi ddagala okumira eddagala kugenda kunnyambako okutta akawuka akali mu kuntawaanya naye zino shampoo ne bwe naanaaba shampoo tegenda kutuuka ku roots of my hair omanyi abantu beno beefula nti bo bagezi nnyo n'abisambaga byeŋŋamba naŋŋamba twala bino nze nkugambye ofunyewo ne improvement luli wajja poti for sure sirabawo kintu n'ekimu kikyuka. The same process is coming back. The same pain is coming back. Nayenga I've been investing a lot of money into this. Imaze obudde bungi nnyo trying to treat this kind of disease. Ngandi eno byonna biganye. Kati olunaku olwaleero ngambye nezina enviiri kanzisaleko nzefiirize. For sure ngenza okuzisalako nga scalp yange bwetyo bwefaanana erimu ebintu ebyeru oyinza okugamba something like that. Kati wano wensabira mmwe mwena abagenda okulaba video yange eno bw'oba oyina obuyambi bwonna nga kino ekinnuma okimanyi wali experienceeko oba wali okirabyeko kindly baako ky'oŋŋamba mu comment section infune ekyokukola nganze omuntu oba seekyo nyinza okugumiikirizaako nzireyo ewaka Uganda indabe nti oba nafuna further treatment esingako wanene gwenga gbalaba Akatambi kano olowooza kigolowooza kino kirwadde ki kamanye nga tuyita mu comment section commenting awo comments zammwe zonna nja kubanga insaniriza mikwano subscribinga likinga commentinga impagala nnyo.